mwetulire. Honorable Senyonyi akagatoke kampese z'omukisa. Thank you very much, our senior leaders, the Noble Dr. Kiza Besije, General Montu, Mama, my former leader of opposition, Lord Mayor, Zay John Ken Chams, the man, all our fellow leaders, my deputy presidents, the members of parliament, all fellow leaders, ladies and gentlemen, it's an humble honor. It's an humble honor for me to receive you today. Tusanyuse nnyo okubalaba General Montu gwe mulundi gwaffe okusoose okukyaza sebo twesimye okukyaza bakulembeze bannaffe abalala comrade here today. Our religious leaders that are present here, we don't take it for granted. Over a week ago, we wrote to all the top religious denominations, inviting them. But maybe my senior leaders will speak to that. Naye mwebale nnyo kujja, mwebale kutatirira amazima, mwebale nnyo mwebalire ddala. Mbadde nyumya ne Dr. Besije wano, ne munyumiza ku bbaluwa Dr. Martin Luther King gye yawandiika ng'ali mu Birmingham prison. Era mu bbaluwa eyo yagamba nti abavubuka ab'ebiseera ebyo baali batandise okwekuba eddiini olw'enneeyisa y'abannaddiini mu biseera ebyo abawagiranga abazungu okunyigiriza abaddugavu nga beefudde abatakiraba. Kyannaku ke oluvannyuma lw'emyaka egisukka mu 6 we are going through the same. It would be very easy, it wouldn't be shocking for you ladies and gentlemen to see religious leaders camping either at Mohozi's function, the man responsible for abducting our people, or on Damlila's function, or on Anita's Amongo's function, etc. But here we are praying for real people that are missing. They didn't just disappear, they were taken away by those who are supposed to protect them. So thank you very much, the noble religious leaders that are brave enough and are moral enough to put God above anything else. Mwebale kutya Katonda okusinga bamutya emmundu. Today, my communication would not be so long because I've spoken to you so many times and I will be speaking to you so many times. But we are honored to be hosting our seniors, and I believe they'll give a much firmer communication. But I'll say a word or two. Alex Alirudawa. Alex Nsabojje bine bigambo byogere ng'oli wano. Ennaku tono eziise ffenna twalaba amawulire nga omu ku batemu ababbi ab'olulango abateekweka mu Uganda nga yamaze n'atemulwa naye gwe bayita Sobi Fade Serunjoji. Sobi was my friend. Sobi ze nakula naye yali kyali wange nga tubeyuka ffenna twazanyanga ffenna ebikonde twabalukanga naye n'ebirala. However, like many of my friends from the ghetto, Bazekula Senyange n'abalala bakozesebwanga okunyigiriza abantu baabwe naye ne bamaliriza bonna nga babatemudde. Tewali muntu yali akozesebwa naddala mu abasinga baawo okuva wano mu kitundu kino. Tewali yali akozesebwa okunyigiriza abantu be n'amaliriza bulungi naye temuyiga. When Kassim Ouma came to Uganda for the fight that never happened, nasinkana Kassim Ouma naye waliwo omwana bokisa gwe yajja naye nali simumanyi yanze ebbali nanyumiza n'angamba nejjajja Bobi bwe bampita mu ghetto ebiseera ebimu okimanyi nange ez'omu ku be waawamba nanyumiza olugero lwe nanyumiza nti Sobi ne baganda baffe babokisa abamu soogera amannya gammwe kuba mukyali balamu mukyalina chance okukyusa naye Sobi yakomandinga tiimu eyagenda ng'ewamba abaana naddala ba boxers
ye Vegas Lubega bamuwamba bamutulugunya bamusura ku kkubo naye abaana abasinga babakunganya and they detained them at Namayuba Island where they were treated like slaves. When ali mu parliament mu biseera bya togikwatako twakomplaininga ku kizinga ekyo gye basibira abaana nga babayisanga ba slaves nga banyiiza oba baagala okulaga abantu nti balina obuyinza bonna nga bajjayo omu either ne bamukuba ekyasi mutwe ne bamuleka awo mu safe house okumala ennaku 2 ku 3 n'abondira awo abalala ne babagabira zigoonya. Omwana yanyumiza nti babakwatanga ne babasiyaga. Baganda bange ekifo kino kyendimu ntuukirwako amawulire mangi nnyo. Olugero lwa muganda waffe ono si lwe lusoose. Kuviira ddala mu biseera by'okulonda abaana bangi nnyo abawambiddwa amagye, abawambiddwa SFC, abawambiddwa abatutwaliddwa ku CMI awo bangi nnyo bakomyewo nga batunyumiza, be batulugunya, be baalawa mwabalabako, be batemako engalo mwabalabako, ne be basodomizinga, be baali ebisiyaga. My brother, oli muzira, oli muzira kubanga olina confidence eyogera ebikolobero bye bakoze. Kubangi nnyo babakolako ebikolobero naye kubanga bamanyi abantu batya okwogera. Abakyala bangi nnyo babarepinze era nkakasa nti Alex kavuddeyo nayogera ku nsonga eyo bangi mugenda kufuna confidence okuvaayo mwogere ku nsonga eyo. Never feel ashamed, temuswalanga. Era ku kino ekiseera I want to encourage everybody to support our brother Alex. They attacked him, they sodomized him, they attacked his dignity, but they cannot touch you, my brother. Waliwo omuwandiisi omu yagamba basobola okukolako ekintu kyonna kyonna naye amaanyi gali mu ggwe engeri gy'oddamu, engeri gy'orespondinga. Balowooza bagenda kujjako obusajja bwo, balowooza bagenda kunafuya, tebasobola kujjako kitiibwa kyo. Basobola n'okujjamu eriso, basobola n'okutta naye bakutta basigalawo n'omulambo gwabwe. Ekitiibwa kyo obeera nakyo. Ffe tukumatya, tukuwa ekitiibwa era tugenda kuwa ekitiibwa olubeerera. Mwena mumanyi nti olwa sitandi yange n'okuwakanya ebisiyaga emyaka gyonna gyonna egy'obuvubuka bwange newankubadde eti nze nabiwakanyanga mu ngeri ya kibuli kubanga nagambako nti babatte n'obatta. Mwalaba bwe nali nkola interview ku BBC ebungereza nga nzize ebungereza nga banzikiriza okudda ebungereza oluvannyuma lw'okunsiba emyaka 10 nga siddayo. Era ne bambuuza ne bagamba wadde sikkaanya nabo naye siwagira kubatta. Mwabalaba abasajja ba Museveni bonna nga bakibukira Bobiwine yawagidde ebisiyaga, Bobiwine yawagidde ebisiyaga. Naye mubamanyi abo abasajja kye basiba ku muntu kye basinga okukola. Museveni atuyita violent because he's so violent that he wants to find any justification of unleashing violence to us. Museveni atuyita ba tribalist naye tuli ba tribalist. Twawasa mawanga gaffe, mikono gyaffe bali mawanga gaffe. Ne kubanga kyakola kati Museveni ayagala nnyo tusaako ebisiyaga kubanga yenkola yaabwe. I want all of you to research. You have your phones, mugende ku YouTube munoonyeka documentary kibayita A Silent Genocide, a brilliant genocide. You will agree with me, my brother Ishoto, that Museveni's men went to northern Uganda and sodomized men as a punishment. I watched the Honorable Norbert Mao giving that account. It's recorded. Now he is the same man defending those wicked men. Aba basajja ba Museveni baseego ekisembayo. Tuzenga tubagamba era tuddamu nekintu kye bagamba mu abawamba abantu baffe, mwabatta abantu baffe, gwe Muhoozi, gwe Christopher Damulira, gwe Andrew Mwenda, tetubalinaako buzibu basiyazi mmwe, naye mulekeraawo okusiyaga abantu baffe. Mulekeraawo okuwamba abantu baffe. And to the international community, now you know, we've been telling you why Museveni hides under the Anti-Homosexual Act. Those are his ways. They use homosexuality as a punishment against political opponents, and that must be condemned. I'm very glad the Lord Mayor mentioned it, that we are going to use every legal mean, national and international,
to make sure people get justice. Aba basajja abaseegu abali mu uniform y'amagye, aba basajja abaseegu abali mu offices, no wonder mubalaba nti bakumibwa mundu. Nebwedirayo muganda wange. So for all of you that have been violated, you have friends in us. They can cut off your legs, they can castrate you, they can do all manner of terrible things. But for as long as all that is happening to you because of the love of your country, we shall stand with you. Si asose banji baseba ngambera kakasa kati batandika okufuna confidence bajja kuvaayo balabise mu 7 muveeyo mulabise mu 7 ebyo nze babingamba dda omwana oyo nga yakavaayo yasooka n'agaana okwogera na buli muntu jajja n'ayogera nange n'agamba fada bankoze kino nekino 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 ne mugamba lwaki tovaayo n'obyogera n'agamba bankisiza okunzita ne muzaamu amaanyi n'afunalo naye n'agamba ensonga yange ey'okubiri nyinza okuswala abanandaba batya nyina omukazi wange era nenkimulekera ne mugamba bonna oba ofunye confidence wonna wooliviirayo n'oyogera amazima tujja kuyimirira naye ensonga eyo nagibuulirako muganda wange Honorable Mathias Mpuuga nagibuulirako ne bakulembeze bannange abalala bamanyi abo abaseeku ababeera mu CMI ekisajja ekimu bakiyita Isa abalala mujja kubamanya. So that is what's happening. Coming back to this function, we salute the leaders. I want in a very special way to salute our parliamentary team under the able leadership of the Right Honorable Mathias Mpuuga. Thank you very much for the work that you've done. Thank you, friends, for making sure it's because of you members of parliament and all our elected leaders that we are here today, and we don't take it for granted. Thank you for the fight on the floor of parliament. Thank you for the guidance. Thank you for keeping the team together. Let us keep together. We shall win. Honorable Senyonyi, thank you for giving me this microphone, and Madam Deputy Mayor, thank you also. Nsaba munzikirize nkozese guno mukisa kwasitera kufuna nange leero nefule MC. Today we have noble leaders that I personally respect. When I went to parliament, I was an amateur. Not that I'm an expert now, but I fell in the motherly hands of the Right Honorable Winnie Kiza. In hard times, terrible times, she led us. Mama, I respected you, I respect you, and I will forever respect you. And it's my honor to invite you to speak to this group of comrades. You swear that for God and my country, and you swear before God as a president, as a fountain of honor, and you see something happens that you watch and you cannot do anything about it. You are a liar. You are a pretender. You are not our leader. A leader does not behave like that. Time has come. We must worship the Lord, never worship the devil. Whoever worships this government worships the devil. And I want to make it clear to you that whatever they do is to really pay the devil back. That's why they kill without mercy. Yes. They pay back to the devil. The blood they pour is to pay back to the devil. They don't care. I care about life. They don't care about life because they don't have humanity in them. If you have a human heart, you cannot persecute people like this. We have given you 40 years in power. All the hills of Kampala is owned by you. All the buildings around is owned by you. Everything in our land is owned by you. The land in Acholi, in Badaro's land is your own land. What else do you want? What else do you want? The entire northern Uganda now are going to become slaves or refugees in Buganda. Because the Badaro are taking their land. Why should this be? Where are you taking all these wealth you have made, really? Where will you take them? I appeal to Ugandans. Let us not surrender our country to the devil. Let us own our country. Let us fight for our country. No matter how you do it,
the Constitution gives you all the powers. Let's fight it for God and my country.